Ebitundu by'Olukoola mu Uganda bitera okukosebwa ekyeya, embeera ekalubiriza ennyo abalimi. Kino kye kyawaliriza Yunivasite y'e Makerere ng'eyita mu pulojekiti yaayo eya Trigger okukola okunoonyereza ku bitundu bino ne bakwata ku bantu, era kati namwo eby'obulimi bitandise okutinta. Mu nkola ze bataddewo okusobozesa kino kuliko ey'okusimbira emmere mu biseera. Batugamba bw'olabanga obudde bukyuse nga butandise okulaga enkuba. Tugenda ku ggombolola lyaffe kalungi. Waliyo kawindi vini ne batugamba mugendanga ne mulaba nga keewunzise obuuza bw'osiŋŋaanyeyo nti kati ako kategeeza ki? Ne batugamba nti enkuba eneetera okudda. Ne batugamba ensigo giteekemu. Nannyombi Sylvia agamba nti oluvannyuma lw'okuteekebwateekebwa tebakyalinda nkuba kutandika okusiga. Nti okusambula mu kyeya n'okusimba mu kyeya ensigo ebeera mu muttaka. Twasooka ne tukitya naye bwe twamala ne bajja ne tusimba wamu nabo ensigo n'ebeeramu naye era enkuba olwaba okukka n'efuluma. Basomesebwa n'ensimba y'ebirime empya ng'enekuumira ensigo mu ttaka okutuuka enkuba ngeze nga Muzeeyi David Waligo bw'annyonnyola. Baatuyigiriza ofuna ekiti n'okisongoza bw'oti n'oteekako akagwa kakole layini. Kaakati ekiti ekyo ofumuta bw'oti mu ttaka. Kaakati newabeera wakuva emabega ng'ateekamu ebijanjaalo ebi. Kaakati obukuba ne buba butono butya buyingira mu katuli kali era ebijanjaalo ne bikola ki? Ne bifuluma. Ne kasooli naye bw'otyo naye tetumusimbisa nkumbi. Waligo agamba bayambibwako nnyo kuba baali tebamanyi nti ekitundu kyabwe ebintu nga kasooli bisobola okudda. Abamu babadde bagula buwunga naye nga tebalima kasooli nga bo bamanyi kasooli takola ki? Tadda. Naye okuva enigi eno bwe yajja naye tuyigiriza nti kasooli wabanga ettaka si jjumu oteekamu ku bijumusa. Agamba n'ensaasanya yali nnene okuviira ddala awaka ng'ebintu ebisinga bagula bigule, wabula mu kiseera kino batandikidde ddala okukungula era nga n'ebyuma ebikuba emmere okuli obuwunga bituuse mu kitundu kyabwe. Boogere Patrick agamba olw'okuba ebirime bino bikwata ebiseera batuuka mangu mu katale okusooka abalimira mu bitundu ebirala abakozesa enkola enkadde. Kubanga luliire twalimanga oba yika 2 naye nga tosobola n'okugyamu kasooli ensawo 10 naye kati bwenteekamu ekijumusa ekemu jjamu ensawo 15. Engeri endala yakweyambisa bijimusa ebya nakavundira nga bino byangu okufuna mu kitundu kyabwe kubanga balunze. Ate ng'ebisa tubeera nabyo naye nga tetumanyi byola biyiwa mu nnimiro. Naye bwe bajja ne bagamba kaakati tetujja kukozesa bizungu katukozeseeko ebisa ne babisomba bulungi nga bino bwe babisombye ne tubiyuwirira mu nnimiro. Sarah Nakamya District Production Officer asibye Yunivasite y'e Makerere era nti kati abalimi balina akaseko ku matama. Era bafuna amakungula malungi okusinga oyo eyasimba leeti ebirime bye ne bitakulira bulungi ne bitafuna mazzi gamala ne bitataaganyizibwa embeera y'obudde oba omusana n'ebirala. Nicholas Olango alambula emirimu mu pulojekiti eno agamba nti bagireeta okuyamba ku balimi ku mbeera y'obudde ekyukakyuka. So twagala okulabika nti omulimi asobola okufuna asobola okumanya embeera y'obudde oba entebereza y'obudde ndowooza ku luno asobola okubeera nti yeetegeka okulima bulungi. Agamba nti singa tulongoosa Ennima tewali kitundu n'ekimu mu Uganda kitaddamu mmere. Osobola okulima bijanjaalo wano ennakasongola olime eggulu olime ne kalamoja. Just kyolina okukola kwe kumanya bika ki eby'ebijanjaalo ebisobola okugumako ku mbudde ebisobola ku mbeera y'obudde. Mu pulojekiti eno abakugu bekenneenya embeera y'obudde ne babuulira abalimi ebiseera ebituufu enkuba mwenagira ne kibayamba okwetegeka obulungi. Dennis Kyobe yakusakidde ekkulire lino. Enkola nnungi